We are announcing the extension of registration period from 31st of May, the normal registration from 31st of May to 30th of June. And this applies to all schools, whether they are old or the new schools. Bana batewandiisizza ku nkomerero y'omwezi ogw'omukaaga bajja kuweebwayo omukisa okutuuka mu mwezi ogw'omusanvu gwe nga guggwako. Naye bano bajja kuwoozebwako ensimbi oba bajja kusasula engassi olw'okuba bajja kuba beewandiisizza leeti. Ekitongole kigenda kusolooza emitwalo 3,400 ku bayizi ekibiina ekyomusanvu. Ate bo abayizi ab'ekibiina ekya siniya ey'okuna bagenda kusasula emitwalo 16,400. Ab'ekibiina eky'omukaaga bagenda kusasula emitwalo 18,600. N'olwekyo sente zino tezikyuse. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.